SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Omukyala wange bamuyita Naggawa Safia. Afaanana ati? Mweru. Mweru. Kala ye mweru. Naye nga si wa mweru ennyo. Munene wati. Alina wano akantu ka bbulaaka. Oyo gundi. Oyo omuwaifu. Yoyo. Kawedde mudda. Nze mmumanyi. Alina wano akantu ka bbulaaka. Oyo omuwaifu. Yagamba tali ku TikTok, ayinza oba yakublockinga ku TikTok kwali. Tomanya. Ate yafuna omusajja. Amuyita Mado. Omwazibandi. Era yeeyita mwazibandi na muwaifu. Mweru. Nesi mweru nnyo. Alina wano akantu ka bbulaaka. Akayina. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Oh no, ye King Saha! Hotel Africana, Namunana December, Musho Yomaka Jatumie, Heavy Serebio! Shinga mtwale bili jepe mtwale tano emezi ya milioni 3 na mwenda Desemba mkono Colin Hotel 10 Desemba Masaka Maria Flow 15 Desemba Luka ya Nana Gardens 16 Desemba Liandonda Muchisawa 17 Desemba Mbarara University Inn Mwana Mulenzi King Saha haina dobozi panga masanyalaze Muriano wabachala kubagara bili Wakutoko Sendongo hit ku hit Nembwa ya Sikamenyama Kale Musareko Hotel Africana Gamunana Desemba Nevi Baby Promax Heavy was at Zatampa full tank iPhone 15 nerento waka kadetaina changamba. Hebyana bintu wako out on keke chupa yenkoko. Yojiba muganda kombucha drink Junction Mall. God Best Entertainment. Stream Life Avenue. Eurofarm. Hold on ebitegekebwa. Yes, Sinke Events. Kati saazino bweyambuzeeko simanyi nakumanya wengenda okubeera. Ekiraza luli badde ogumira ku yengo manyi nti asobola okukuwaayo. Olisinga oba oli awo akuweereza emitwalo nga 4. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja nze nkubuuzaako omulema wammwe. Tulina omukulu ono yaviiridde Palisa eyo nno wala yatambudde olunaku lwaggulo atuuse leero ng'alina ensonga ze yamperezaako obubaka ku ssimu nezinkwatako ng'omuvubuka ng'omusajja andi bye tugenda okutunula olunaku lwayo tulabe ng'afuna obwenkanya kulu afune ku buyambi omukyala amulabirire byalimu si byangu andi kyemanyi naawe gwali eyo bingi by'oyitamu naye woowira ate ku nsonga y'ono oyinza naye okumusaasirako onye kubeera n'omukyala ng'ali bweru naye nga gwe n'ekikumi tokirabako so tuzigera kwala tutunuulira ensonga ezo tulabe agenda kuba nga ayambibwa atya mukyala we asobola okuba nga atandika okumulabirira oba okumuweerezaayo ku kasente ate mu mbeera gy'alimu ku SB4 tuteekamu akasente baziwa and sons gendayo kumukwanako edi weefunira ebikozesebwa byonna ebikwatagana n'ewaka muli masuuka duvet covers mattress covers blankets tawiro obutimba bwa nsiri kalonda yenna wekwate bannaffe abaziwa and sons ate gwe nga oli mu nsi z'ebweru eyo naye nga byonna ebizibu bikuzimbyeko akayumba wekwate bannaffe aba Ssente Butto nno balina ne package y'okulagula nti omukubira
simu nga wojja ku screen okwo mukubira nabeera nga akubwira ebikusumbu kubuzizaako emirembe aye nakubwira ne solution okivaamu otya wewe nawe nanonyeza emirimu gibuze ng'oli omusize ebweru obufumo bugootaana waleka ebintu bya Uganda bigootaana bizinesi zikyankalana kubira bannaffe abasente butto simu eri ku screen okwo tojja kubeera nga ate wejjusa tukavako mu bulango katini then tukomewo n'emboozi ozi bakuyitaani Zagange bampita Mupere Musayiri. Mupere Musayiri. Musayiri? Yes. Tukola kubanga tukola n'emboozi ya Mumpere Musayiri okuva Palisa. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. So SB4 Media Tuggussa Enssonga mukolekeyo mu bulango bwaffe. Tusaba kalango ketulanga bane mbawagireko bakkiriza ne batuteekamu ssente namwe mbawagireko naye nategera nyongera okujukiza Airtel Extreme WiFi eno nno yo etaliiko kkomo gyefunire bwakola emirimu egya intaneti gyefunire ogiteeke wakaawo mukozese osobola n'okubanga olina mu kyalo faamu abatekayo kamera za intaneti nga n'obeera ng'oli Bulaaya esimu ku ssimu yo okulabira bifa mu faamu yo oba ewakaawo oteekayo buteesika Extreme WiFi n'obeera nga ate okontrolinga osasula mwezi n'obeera nga ate ova mu doyi owa buli lunaku. Extreme WiFi tebuukabuuka ate nga ekuwa intaneti njudde. So omukulu tukwaniriza ku SB4 Media kuliko olugendo kale sawa. So tugenda bbiisa mu bwangu wamperezaako ka message ng'olina obulumi ng'oyagala omuntu ali eyakuwe ku magezi ogenda kikola otya. So kwe tweyanjulira amannya tutandike. Ndabannanga amanya gange bampita Mupere Musayiri Wilide Palisa. Wilide Palisa. Ndi wano neetaaga buyambi. Na mukyala wange. Nayongeza ku ddoboozi. Na mukyala wange yagenda weeru. Naye mukyala wange tabadde bubi. Abadde bulungi ng'ali wamu nange. Naye obuzibu gye buli nti ludda akabanga nga sibuliganyako naye ekyo ne kimpa okutya nga manyi nti oba oli awo tomanya mukyala wange ayinza okuba ali kunyononekako ne kimpa n'okweraliikiriza
ensonga lwaki nkuta essimu nenkubirako brother SB4 naye tabadde mu binampa obuyambi era nampita ewuwe era amwebaza musajja mulungi nnyo yampeereza ne transport yandeese eno yampeereza transport olunaku lwabadde lwajjo nentambula nampita ng'alumirirwa yanumiddwa nampita ewuwe era musanze sigamba nti oba nsanzeyo omuntu mulala nsanze brother SB4. So tutandikire ku kugamba nti mukyala wo olaba nti ayinza okuba nga ali mu kwononekako okwononeka mu ngeri anti kati wembanga nze siri kumuwuliziganyako siri kumuwulirako ng'ate kyandibaye kirungi nemba nga buli lunaku mpuliziganya naye omanyi nsobola ofunamu okutya nti tomanya kubanga nenamba gye naali nkozesako okwogerako naye waliwo omuntu omulala agiina gwe ntamanyi naye waliwo ko incident eyo nagifunako ku muntu omulala nga naye yali sister waffe namukubirako ku ssimu nga takwata tweraliikira nga tulowooza nti oba waliwo obuzibu obuliwo naye yatugamba nti enamba ezo bazikyusa naye bazikyusa baziwa omuntu oweeri ebadde eyo omuntu oyo ng'aluusi takumanyi nako naye nga tewali buzibu mukyala wange ayinza okuba gyali naye nga nze mbadde ntiddemu ng'amanyi nti okunyononekako bw'aba nga tali kumpulira siri kuwuliziganyako naye ayinza okuba oluusi tali kwagala kwogera nange nga yafuna omusajja omulala ate abaana ali ku TikTok owange namugaana ebintu ng'ebyo anti oyinza oba wamugaana wano naye n'atuuka eri n'ajoininga TikTok kale agiina yali agiina naye okuvayo namugaana nali sirabyeko vidiyo empya yali ateekayo vidiyo yali ng'alina videos z'ateekayo naye nga si za nto oba za buseego oba si za ki nga si vidiyo mbi. Bamuyita ani mukyala we? Mukyala wange bamuyita Naggawa Safia. Afaanana ati? Mweru. Kala ye mweru? Naye nga si wa mweru ennyo. Munenenene wati. Alina wano akantu ka bbulaaka? Oyo gundi oyo omuwaifu yoyo kawedde mudda nze mumanyi alina wano akantu ka bbulaaka oyo omuwaifu yagamba tali ku TikTok ayinza oba yakubulookinga ku TikTok kwali ate yafuna omusajja amuyita Mado omwazi bandi era yeyita mwazi bandi na muwaifu mweru nesi mweru nnyo alina wano akantu ka bbulaaka akayina nyabo so polooza ntegedde nti alina wano akantu ka bbulaaka nange era simanyi yoyo ali ku TikTok okwo alinako omusajja yafuna omusajja amuyita Mado era bali in fact batekeka na mikolo mbu baagala nakwewasa ogenda kikola oti katawoze simanyi kubanga ye amagezi sigamanyi sobola gafuna wano kati nze engeri gye nyagadde okikolamu nga nze n'okunzikakanya omutima ogwange mbadde nsaba buyambi jasinga waba abasobola okunkwatako sobole nange oba either neyongera kusoma nsome oba mbako n'omulimu kubanga teri mulimu gwesobola okufuna kugundi ku level gye ndikeera kusoma. Ani agambye titawali mulimu gwosobola kufuna nti omukyala muleka agende bw'atyo? Anti kati nange mbadde ndi wakutambuza nga njagala ntambuza obulamu obwange tomanya nandisobodde okumwerabira. Webagende weyali yakagenda mwalinga muwuliziganya? Weyali yakagenda twali tuwuliziganya muwuliziganya mu mbeera neera naye namba ku ssimu
Ngatera okukubirako. Ngatera okumukubira. Nakuweerezayo ku ssente. Nakuweerezayo ku ssente. Kati amaze ebbanga ki takuweereza ku ssente? Byagwawo. Byagwawo? Yagamba ati akuwa nsonga ki? Simanyi yabula mulundi gumu nga sitegedde nakutegeera. Nagenda okuddamu okumunoonya ng'ate simufuna. Yabula mulundi gumu? Yambulako mulundi gumu. Yali amaze ebbanga ki ng'akuweereza ku buyambi? Yali amaze emyezi nga oba 3 zokka. Ng'akuweereza nga nti kwata okozeseeko lyako. Kati ebbanga oyitamu otya nga tofuna ku kasente? Eyo olina okola mu anti kati sirina mulimu. Sina mulimu. Nali ngezaako okukuba amatafaali naye ne ndaba nga obulamu nabwo bugenda. Okuba amatafaali tofuna bulungi sente. Oli kalubya obulamu ng'obulamu bugenda. Njagala okola neeyimirizeeyo naye nga bigaana. Sina sente zenfunako ze ngamba ate ndaba nti munange eyo obulamu bweyongera kutereera. Iyo obulamu bweyongera kutereera? Ate kati saa zino bweyambuzeeko simanyi nakumanya wengenda okubeera. Ekiraza luli obadde ogumira ku ye ng'omanyi nti asobola okukuwaayo. Naye nga nange neeyimiriza ngezaako okwerwanako nga nze simusaba nga oluusi mwennyini agamba kaako. Naye nze simuvumaako sikolanga ki yambulako mu ngeri eyo. Oba wamunyiizaamu? Sirina kye namuyinzaamu nekimu. Simunyiizangako. Simunyiizangako. Oba wamwendako ne bamugamba nti wawasa? Nedda. Siri mwangu mu ebyo. Nemugumiikiriza nze. Okujjako tomanyi oba waliwo eŋŋambo eziyinza okuyitingana naye nga sikikolangako nze. Nga bamuwa eŋŋambo nti gw'oli eno ssente ze bakuwa zikozesa mu ebyo tomanya kiyinza okuba naye nga nze sikikolangako. Nze ng'omuntu. Luli yakuwangayo ssente nga mmeka? Olisinga oba oli awo akuweereza emitwalo nga 4. Olisinga akuwayo emitwalo 2. Tekuzalinga ssente. Kati nkubamu akafaananyi w'obeerawo. Otambuza otya obulamu? Obulamu bukalubye, bw'ekituufu bukalubye. Naye nga mbadde situdde nangezaako okwerwanako. Naye ekisinza okunkalubiriza nja kwerwanako ntya n'ebizibu n'ebirowoozo nga biyitiridde. Ebirowoozo by'osinga okuba nabyo birowoozo ki? Kubanga Soka bya bwavu. Ebirowoozo ebisinga bibadde bya bwavu. Naye kati wekigaseeko nti omukyala naye andeseewo. Wani agambye nti akudeseewo? Bwe mba nga simuwulirako nga ngenda kuweza myezi nga 7 simuwulirako aba andeseewo. Oba naye essimu yo yamubulako? Nedda. Temubulangako. Omanyi ki? Niwembuuza ku bantu be yali ayogerako nabo nali mbabuuzaako ne bagamba nabo tebalina kubanga oba simanyi tebakyabuliziganya oba bagamba atya simanyiko nabo. Ante essimu eyinza oba yamubulako obanga bagimubbako obanga yabula. Nga bagimubbako? Obanga yafuna omusajja omulala. Tubadde okulimba oliko tumanyi si yeye ayinza okuba si yeye. Ayinza okuba yafuna omusajja omulala. Which means olaba otya tubiteekemu amateeka kuba waliwo ekitongole ekirwanira abasajja nga mmwe. Ekitongole ekyo obanga olina mukyala wo nga ali bweru eyo naye nga takuwa buyambi nsobola biggoberako ate tunamuba nga tubanga tokyamuwuliza naye nga ssente ozifuna. Kati nze kyeva nkugambye mu kutandika nti saagala tusooke tubeerenga oba saagala nsooke ngambe ng'amanyi kubanga ebyo by'oli kumbuuza byoteebereza nti ayinza okuba nga oluusi essimu yange yamubulako. Kyandibanga oluusi kituufu nga yamubulako kubanga nga naye anoonya. Saagala muwaayirize nti mukyala wange mubi akola kino
asaagala yemuwayirize kubanga mukyala yali mulungi. Ali mu nsi ki? Mukyala wange yagamba agenda oba Dubai. Ali Dubai. So walenga omuwuliza yagamba ali Dubai kitundu kyo. Kwa Dubai atesiko katundu ebisinga mbimanyimu. Ali mu kitundu kyolowooza. Yangamba bugambi Dubai. Nga gyali. So kana katambi ayinza okuba akalaba. Muweereza obubaka. Omugamba awekera amannya ga abiri. Omugambe wandeke eno. Omugambe ebikuluma ku mutima. Obwavu buluma ennaku zino. Obwavu buluma mu ntuufu. Obwavu buluma n'osenyuka. Nze mbamu akafaananyi. Waliwo bw'obeerawo nga toyina. N'ogamba nkalirire kwani. Nengamba yeesinga mukyala wange yagenda naye ebweru nampanga ku ssente. Naye nga naye ali wano. Nekyusa bwe nti kubayirizo. Nekyusa bwe nti bwendabako. Nebuuza lwaki teyagenda ebweru eyo. N'abeera nga abeera eyo nampanga ku ssente. Naye nga tekisoboka. Kati ate bw'osanga omuntu kati nga gwe nga tegwe mukyala wo ng'ali bweru eyo. Ate soka twesimisa mmwe. Tebaavu buyinza okukuluma nga bebi mpeerezaayo 10. Nakuba n'oyitamu mu bulamu. So muweereza obubaka omubuuye engeri gy'oyitamu ebirowoozo bingi, obwavu bungi, Uganda obwavu bungi. Mukyala wange nze baawo gw'owulira kyemanyi ondaba kusaba obange enamba yange yakubulako obuuza bagikuwe. So oyogera amannya ge kuba amanya gange omali lwaki mukagamba oyogera amannya nti ye ayinza obutakalaba ate mukwano gwe n'akalaba n'akamuwa n'akalaba kitegeera nekimwanguyira. Okay. Mukyala wange nze baawo gwe wali wanazaako amanya ga Alex Dambi naye nga amanya gange ogamanyi bulungi getukozesa agali ID naye nga gwe wali wanazaako Alex Dambi age wantuuma obanga ondabye nange mukwano gwange ndi bubi ndi eno mbadde ngezaako okweyiyanga we wagamba naye ate kati wambulako ndi eno wa SB4 wambulako sikyakuwuliza obuyambi munnange sikyabwina. Mugamba obwavu bukuluma. Obwavu bunuma. Saagala kulya buli ssente wabula njagala kwezimba. Singa obaako nekyokozeewo njagala kwezimba. Kati kugamba eyo ngomba ya bulijjo naye kati munnyonnyole. Munnyonnyole obwavu bukuluma. Tolina kyakulya. Wali agadde otendekawo ka bizinensi tolina. Nakulukira ne transport nga tomulina. So munnyonnyole engeri waavu gye bukulumamu. Mukyala wange obwavu bunuma nnyo. Ndi wano n'okweyambaza oluusi kulema naye ng'ekyo ebyo si buvunaanyizibwabwo. Ekintu kye nkwagalako ssente ze nkwagalako si za kulya si za kweyambaza wabula ssente za kwezimba mbere nga at least tutandikawoko ka bizinesi akasobola otukuuma naye n'osanga gye tuli balamu. So akwaya kaseera munange business kinga jujjo osobola okutandika. Business gye nsobola. Nsobola business okusuula ebirime. Byonna. Akado bemugambe. Muzasala kwogera mukyala wayinza okulooza ne twegasse naawe. Ate kituufu naye kuba kwegatta si kibi kubanga nze wensitukidde okujja wano mbadde sisobola kubimalaze. Kati mugambe business gy'ogenda okukola omugambe ogenda gitutumula otya era mugenda kufunamu mutya. Business nsaba obanga ompadde akasente ako njagala tutandikewo n'akatono kubanga we tutandika n'ekinene ate nja kubanga abadde nazo sijja kumanya ngeri y'ogirwaniramu naye we tutandika n'akatono ako tujja kalwanira nga wenonyangayo ebirala ebyokweyiyirako. So mugamba ayinza n'okuba jeryo nga yafunayo boyfriend mugamba yo boyfriend gwe yafuna amulimbalimba gwa mwagala omutuufu. Ekyo takikolanga obanga ondaba mukyala wange obanga ondaba ne ofunayo boyfriend ekyo okimanyiko togezanga kukola ensobi eyo mukyala wange. Kimugambe ng'oli serious amanya kati sokoleke nze ntambuleko ngenze Dubai naye abaana b'e Dubai abasajja bakwana. Wali abavubuka na ba TikTok. Waliwo kakwano kange kataka san.ug. Bakwana.
kati ayinza okutuukayo mukazi wo nga kamukwana ddaaka n'olusi mbadde ndi bubi nnyo nga ndi waka nga we nakukubira essimu juzi nga nfa naye kati saa zino we tuli wano ndi mugumu ndi mugumu kati sooka omugwa obubaka obwo omugambe togeza n'afunayo boyfriend oyo boyfriend gw'ofunye obanga omufunye kugamba gwe mukyala wange nagawa Safiya oyo gw'ofuna aba wabwereere aba akulimba aba akumalira budde tegezanga kukikola naye ate gwe olina n'ekisa nze mugambirawo nti boyfriend omala ofuna boyfriend nja kujja mutemeteme okumutema tekikola kuba nyinza oleme omutuukako okumutema anti kati watya oba oli awo amagezi mangi mukama geyawa abantu nze nja kutambula ku lwa boyfriend oyo ekyo kyomugamba njakola ki nja kutambula lwa boyfriend oyo otambule okuva egundi paka Kampala nga wentambudde okutuuka ene Kampala kati ugenda sikitegedde wena kutambula kinga ki ekikutambuza nsobola otambula nemulekera boyfriend wenze nemireka kubanga wemugamba nti kumutematema balala bayinza omutema ne bagamba nze akoze eki nze mutemi ate nga sinze mutemi nange ngegyoyogedde omukazi anaberekedde nga yoono aliwo omuyini oyo si oyo mukyalawo anda si ono si ono sonna mbadde manyi oli mwana muto ono mukulu ono omuwayifu mukyala mukulu oyo mukulu obanga ali myaka ngemeka okulaba wange ono ayinza okuba aweza myaka oba 28 ku 27 oyo andiba naye muto naye oti ate oli muto ku oyo so kati wabanga awulidde obubaka buno mugambe enamba yayinza n'okuba nga yamubulako mugambe waba awulidde obubaka buno antuukirire nze muwe enamba yo akutuukirire gwe oba owulidde obubaka tuukira ku SB4 brother SB4 Media sajja oyo mulungi asobola okutuukirira n'akuwa enamba yange oba owulidde obubaka tuukira brother SB4 kubandiikireta bubi ajja kuwa enamba yange kuba agirina kuba wonna ogisoma wano ojja kufuna abagira bangi nze jangu nze nja kuwa kibi kibakubuzeewoza tebakukyayo mukyalawo nowesoma enamba yange oli nowamanya enamba yange nga mukyala newankubira opozi nga alina obuyambi wali kumpa naye nga byakugamba nti kunjagala byalaavu simwagala kyoliko okimanyi sikulimba brother so kati niyo twagala kumba opozi nga ali kumpa buyambi naye nga kugamba nti oba kunjagala kunkyala mukyala wange agala oyo omusajja mugoggo abakazi bonna baali agadda musajja nga gwe era ogikola mpaka namba yooli mpaka namba yooli nga alina obuyambi bwampa nga tuwumbawumba kati omuntu ali ayo munyumizeemu okwavunga ejja bukulumyemu nga mukyala butaliiwo omanyi muno omuntu ayakumanyiiza okugamba nti akuwaddeyo n'akubulako omulundi gumu byanjawulo oyiseemu otya mu bulamu bannange nze obwavu si kyekyandibadde ensonga enkulu nga nkabira ku saidi y'omukyala nze ng'omusajja abasajja ffe abalina okukola mukyala wange n'abanga alina sente nyingi zenkanawa nange nakange keneeyizaayo nfunayo ku mirimbo esaawo nze mba amanyi zino ezange entono ze zina omufuga naye nga kyensinga okwagala ku mukyala wange kwe kumanya nti asigale nga amanyi nti nze bbaawe gyendi nze bbaawe kino ekyobwavu sikimuteekako nze okubanga ndi mwavu ate mba ndi kweremaza nze ng'omusajja nina okwerwanako nga nze ekisinze okundeeta wano awa brother SB4 ensonga ez'omukyala wange zakuba nti ambuzeeko ennaku zino siri kumuwuliza naye njagala wabaawo omuntu nga at least osobola okunyungako awantu wonna nina amaanyi sobola okukola sikugamba nti kusaba byaweerere amaanyi go nga ina asobola okukola nga mirimu ki gy'osobola okukola emirimu gye nsobola okukola
kale sisobola kugamba nti guno na guno na guno ngusobola kuba nyinza okugamba guno guno gwe nga mulala gwe gulabiseewo ndikuleza tsoga ndigenda kuwa obwasikali ojja okumengi waka ogwo obwasikali ngusobola yadde nga sigukolangako nsobola ogukola nze newe wampa omulimu nga kale nga oba gwa betting okubeera omwo ku kawunta nsobola ogukola omanyi kompyuta nsobola ogukola anyway ogenda bawa enamba yo kubanga ogwo omulimu kubeerako ka training nsobola ogukola olaba wasinyafa wa P7 agukola ate kola bwoti bawa enamba yo omuntu ali yaso okuba nga alina omulimu ssebo n'ofunirawo omulimu namba yange eri 078 7 18 68 sembyayo 7 078 078 7 18 68 sembyayo 7 mu Luzungu ti 078 70 14 68 then 7. Okay. Anyway, enamba y'omukulu mugiwulidde omukubirako ko. So bango inayo omulimu gwonna. Inamuko obwongo nsobola okola. Okay. Nsobola okola. Obango inayo omulimu gwonna kyensinga okwagala. Oba kunconnectinga muki oba kubeera mu maka g'omuntu. Osobola okola oba akadaama. Nsobola okola wakadaama. Nebakutwala Saudi mu kiyumba. Nsobola okola. Neera kyenandisinze singa brother SB4 na kino kankyogerere wano. Singa wabaayo omuntu ng'asobola okumprocessingira nankolera ku bintu ebyo newe bakusayininga sobola okusayininga nga nteereddemu miliyoni oba katugeze 5 brother SB4 kasobeerawo tukikola ze nenkola sente ezo ne tumusasula ebyo byogenda abafere tebakufera era tokkiriza okusindikira omuntu yenna sisobola pozinga abadde gwe brother SB4 yajja kukubira gavumenti ngenda kutwala ebweru mpereza sente ezo ekyo sikikola ajja kubba ekyo sikikola pozinga brother SB4 kubanga brother SB4 ye yanesize yansindikidde transport nangamba tozirya era nange kye nakoze akanga katono ke nawadde nako nengamba kangende nengatako era nenzigwamu we natuuse kiro nangamba funayo loogi webakaawo nandagirira nanoonyeza loogi nenjifuna n'okusasula sente nawadde sizirina nemukubira essimu nagimpeereza nensasula loogi banjagaddeko omutwalo gumu naye musajja ono mulungi brother SB4 yampeereza omutwalo gumu n'2,000 nensasulako loogi. So kakati kasito mukyala wawulidde obubaka buno andi omuntu ali esimu yo tugenda gibawa oyudo maze ogisoma omuntu ali yose okugamba nti kankuwa omulimu okole obeera omusajja mukozi kuba oli musajja muvubuka amanyi okyalina amanyi ngalina kisingo era n'obwavu bwenkaaba obwavu bwenkaaba wegamba nti sina sente zensobola nenfuna chansi nti bagenda kuntwala wabweru ne bangamba leetayo miliyoni 5 oba miliyoni 4 sisobola kuzifuna naye wenfunayo omuntu oba asazeewo kumpola ng'ayagala kuntwala eyo bweru nkole nina amaanyi ndiredde nsobola okukola. Anyway, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi y'omukulu ogiwulidde mumuwasaganyizeeko mumwe ku mulimu akole yavudde wala twagala kulekeddeyo kuba entambula wagitegedde era SB4 kino nkyogera wemba nga nkyaliko omuntu ayagadde okumpa obuyambi ng'obwo nsaba byonna gwaba bimala kubanga nze newankubira ku yange omuntu tajja kuneesigira tamanyi nsaba yesigwe katusabe naye wajjasooka bakukubireko kasinamba yotugibawadde tulabe bijja kuggwa. So kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga mboozi y'omukulu agiwulidde katumunekaddeyo ava wala nnyo palisa tusobodde kujja palisa
amagulu galemala naye nga tujja kusaba Katonda tujja kuba bulungi. Ku SB4 nyongera okujjukiza bannaffe abakato Accra bakuyambako kuba pulani z'amayumba, bakuyambako okukuzimbira n'okusurveyingira ettaka lyo, kattako okubeera nga bakukolera septic tanks wamu n'okusimira boreholes. Abayita bakato Accra bakubira ku ssimu zaabwe ezo eziri ku screen ofune services zaabwe ennungi. Airtel Extreme WiFi ijja kukwata gwe munnange ali eyo obeere ng'ofuna internet etabukabuka, internet eri wamu ate nga osasula mwezi wooli wonna wonna bajja ne bagikuteerayo. Nze muzukulu wa Kabajja, SB4 Media, Tuggussa Enssonga. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.